opposition ekigiwanguza akalulu bya mirundi ebiri. Ekisooka yo yennyini okuba nti tugaana okukwatagana ne tulowooleza mu kibiina kyokka ng'ate abantu tubasuubiza kyenyi. Abantu batusuubira kubeera wamu ne bwe baba batuwangudde batuwangulire wamu. Ekyo kitulemye naye ng'ekikitulemesa bantu kweyagaliza bifu mu bibiina byabwe ne ku individual level. Buli kibiina nga People's Progressive Party kirowooza bwenfunayo omubaka wa Parliament nga kiwedde. So ng'ate abantu tubagamba nti twagala nkyukakyuka eya waggulu ku bwa pulezidenti. Kati ekyo kye kimu ku bitulemesezza okuwangula era kye kitukubya mu bululu obumu. Okujjako ng'abakulembeze abali mu opposition bakyuse ne bagezza ebigendererwa byabwe. Ebigendererwa byabwe ne babifuula nga binene ne batabifuula nga bitono. Buli mukulembeze w'ekibiina n'atafuula kigendererwa kye nti bwenfunayo MP bwenfunayo meeya. Ekigendererwa ky'ebibiina n'abakulembeze mu opposition bakifuule kukyusa ggwanga. Eggwanga osobola kulikyusa nga mukyusiza pulezidenti. Bwe muba temukyusiza pulezidenti ne bw'okola otya ebintu byonna bisigala nga bwe bibadde. Ne bw'onoofuna bammemba ba Paalamenti 200 naye nga pulezidenti mulala era ng'alina 150, pulezidenti ajja kujja ku bammemba bo bano 200 abawe ssente afuneko ababaka 100 aweze 250 gw'osigaze 100. Pulezidenti ekyakisobola. Kyokka bamanye nti ate osobola okufuna obwa pulezidenti ne bw'oba nga tewafunye bammemba ba Paalamenti nga babadde batono, osobola bonna okubakyusa bali nga Tshisekedi bwe yakola. Tshisekedi teyalina bammemba ba Paalamenti naye kaakati agenda mu kisanja kyakubiri ng'afuga. Oyo pulezidenti wa Ukraine yagenda okujja okufuga mu Ukraine nga talina babaka ba Paalamenti. Olwamala okufuuka bw'ati pulezidenti n'ateekawo akalulu akapya ak'obwamemba ba Paalamenti n'aswipinga bamemba ba Paalamenti. Kati ebibiina by'obufuzi mu Uganda bikimanye nti ekyokweyagala obweyagazi nti nze nina bamemba ba Paalamenti 6 oba 8 tekimala. Tulina kukyusa bukulembeze buli, ate tulina kubukyusa nga tuli ffenna, omunafu omunenenene n'omunene mu opposition. Tulina kubanga twegasse tusobole okukyusa obukulembeze tulyoke tukyuse ebintu byonna nga bitambula mu ggwanga.